balabana basose kana bayenza kufitinga tentona kulose kulale mani makutachi okubara na kumijenga umeswa wantajinga toke kanze prokuluzinga okolati wakona kona yanzi jenga beka wakuza unza waliomo vyo mutwela newani kola chasigana wekute Silvia, wala ina wento nyani sigarambe kutente Wamfura kabeta, asimuka Eke wakolire chacho, hola babekeleta Olichu, ulimulunje baba, wone nanye mufana nyata naba Kena kubamba kone baba, uwongozo tulonga kawa Olinengeri jonyo nyogera, katesi na mikono jo Narolonje kwa lingula, Sheebah mukwana ko wakona kona yanzi jenga weka wakoza unza ayombo vyo mutwela yaboni kono chansigara kwekute wala ina wenitonya nisigara kwekutente wakuka kamele kame mukonge tuja wakuka tirate kurate tuja tugane sonde monda musaro Kutela mumbeso, akuwasa kufunya nako, akuwasa kufunya nako. Hey, ulia ndongo. Hey. How you feeling? I love you so much. Thank you for the invitation. This is a very nice day, and I believe we all have somebody we love in here, isn't it? Do we have some lovers in the house tonight? Oh my God. Can I get a Buddha lady to dance with me on stage in the next song? Come on, beautifully, a lady. I'm looking for a lady. Come on, baby girl, come on. Come, baby girl. Come on, baby girl. Oh, I'm gonna have two. I'm gonna go with two of them. Wow, beautiful. What's your name? Charity. Wow, Charity who? Charity. Second name? Mbachute. What's your name? Rebecca, do you feel like you want to be loved tonight? Hey, you feel like you want to be loved tonight? Somehow? Then the Budoli guys are not doing a good job right now if she's not really that's it. Alright, you give me the normal tempo and you raise it up a bit a little. Let's do this! Come on, baby girl, come on. Hold on. Now this Budoli is also giving me excuses. And then now Budoli tugende maaso tufuneyo mulala naye alinze nnyo naye budoligirire tozanyazanya njagala okuba ekintu olulimi lwentegeera nnyo kuyimba naye bananga I love you. Thank you for loving Nina wange nze nsuubira mulwawo okulaba abayimbi abakyala nga beegasse right si bwe kiri ate kambabuye tebabalimba babaawo ensonga abayimbi bawano muli bangi amaze kambyogere abayimbi bawano tebeeyagaliza temukimanyi oli bw'aba waakabi mbw ate simanyi biki you can't be friends or whatever. You cannot be friends. I mean, there is space for everybody to shine. Okitegeera ate abeefula abalungi be babye nnyo okubimbuuza sijja kwogerako naye nze Nina mwagala genuinely. I know you rarely see me on functions of female artists, yeah? I'm here because I'm here for a real one. Nina is a real one.
Buli wondabanga muyimbi mukyala manya ki? Real one. Happy birthday, my darling. Nina tetwalabye Jojo. Tim no sleeping up on yourself, Mr. Jeff Chiwananga. You know what? I met Nina from Tim no sleep. Laughters were there and laughters. That's where I met Nina. Nina was a diehard of some artist. And I just love Nina's vibe. I thought Nina was a real one. Nina can feel and you know when she began singing and she's here shining, I have to be happy for her. I mean, she's worked for this and she had a dream and she's here. I love you too. So happy birthday, my dear. You know I love you, right? Yeah. So I'm here because of you and neku birthdays and you when zikola Nina ya soka yo. Nina wogamba sawa pili atuka 10 era mujana banabiri mu musanvu. Ajatuka 10 masikosa. So why would I be here? Why? I love you, baby girl. Enjoy, keep shining. I wish you all the best, greater heights. Both of us can shine. You know we are July babies. Yes, we are both July babies and I'm here. The other week is mine, so I know Nina is going to be there. I'm so happy. You're always the first to you and Leila. So, Banang, toast to Nina. Happy birthday. I genuinely love you. Omanya abantu tebeyagala babalaga ku social media. Ne tebeyagala munda. Me, I genuinely love you and I wish you the best. God bless you. Thank you so much. Beautifully. Nina's life. If you can even add some kalulu. Nina's birthday. Kabade fenaku wa spouse and emisana so. That's a lot of coming to say. Those are 2 years. Alright. Mukama Katonda tukwebaza olw'Nina Rose n'olw'abaganda be bakwano be bonna abali wano. Tukwebaza olw'okumutuusa on this day. Tukwebaza olw'okumuyisa mu COVID. Tukwebaza olw'okumufuula superstar. Tukwebaza olw'ebizibu byonna by'omuyisizaamu. Tukwebaza olw'ennyimba z'omuwadde. Tumanyire ddala nti a farmer plants, waters, but the Lord makes the seed to grow. Mukama tusabye. You healed 10 lepers in Luke 17, and only one came back to say thank you. And today Nina Rose has invited her friends and family to say thank you. And you say to the one that came back to say thank you, that where is the 9? Temali kumi, naye gwe akomyewo okwebaza onera ddala. Nina Rose, we pray for you. Katonda akunywereze ddala omukisa gwo. Tofa ng'oli muto. May your star continue to shine high. May you be protected. May the blood of Jesus cover you. And may the enemy lose any plan yonna yonna gy'alina eri obulamu bwo. Tusabye na buli abadde ku mukolo gwo abeere mulamu. Mwenna mwanike emikono abatya Katonda. Mukama abawe omukisa mudemu amiina. Mukama abakuume. Mukama abongere okubawa ebirungi. Tusazaamu okufa. Tusazaamu accidents. Tubasabira omukisa. Ne Nina Rose tukusabidde omukisa. Like the world surround Jerusalem, may the Lord surround you. In Jesus' name we pray. And God's children said, respect to all the superstars in the house. Nebaza manager Delike, webalire nnyo webalire ddala.
Nina Rosie, baby wange, happy birthday. Ebigambo byange byebyo, mwebale ddala. Olunaku luno lwali lulungi nnyo. Toyinza okuzaala omwana bwatyo ne lutabeera lulungi. Lwali lulungi nnyo. Ate abadde ow'omugaso eri eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo byange byebyo. Awezezza emyaka 27. Omusabira Saala kimaama. Omusabira Saala y'okubeerako mpaka lasiti ng'akolera eggwanga n'abantu ab'eggwanga lino. Ate neebaza ne Pulezidenti Yoweri Museveni. Nakusawo pasita ngenda nabuuza lwaki gyendi nekadamuamanti sisosola kasawaba ekigambo kya Katonda ajja kubaawo tekimatanga tutukuleko mugamunamu tutulanangamuzafe awali ekigambo kya Katonda ogendawo obenga oli musiraamu obenga tuli musiraamu naye ng'omwana ono ayina ebirala byeyasuubiza byebadde ngendako naye nenga Katonda nalwonaludde ekikeete bitooka. I love you so much. Bana nafudde omuntu yenyenyenyasinga naye ng'ozalamu abafudde omuntu abantu banaye mwena mwena abaze okumwagira mwena mwena abasanyukirako edi yawe manyiwo ofudde wabadde wanene okujja okubeerawo. Thank you so much. Kati ndikubali ejenzi bokka Kamiri webale nnyo, Chaga webale nnyo ne Enotigan balejenzi benjogedde olw'okwagala bannange okutuyimusa okufika eka kiba ky'amaanyi tukakuba nga tulina omukwano gye muli. Jeff Kiwa bw'ali Jeff Kiwa bw'oli naawe ssebo webale kujani webale nnyo 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 okwagira abayimbi n'obakuza n'obatuusa gye bali webale nnyo webalire ddala nikulaba besimenye menya balegensi konna bokka webale nnyo webale ddala nze Hanson olina okujja oyogere nga nvaawo imuka mama atuzalira Lunda yagenze dda munnange webalinawebalidde okuzalira omwana olungi nga bwemulaba nemunda bwali era ndooza byeyagabye mwabirabiriraga abaana babadde basanyufu balinawebalire dda okumutuzaalira n'abooluganda bonna mwebale kuba batwalamu omusobozi gyokungererawo mwebale nemwebalire ddala kati Hanison goes are taking it from here bakahaga request to step on it. Mwebale nnyo webalire ddala ate nkusibirira entanda nti nno luno olunaku lwogirana kamesi kigenda muwandikidde olunaku lwotandise ebiro byonna bijja ate ne pasita yakusabidde naye n'agamba ojja kufuna omubeezi ojja kufuna omubeezi omwana bamumpi mumukubireko mugalo omwana. Thank you so much. Nina atugadde Nina oli muntu mulungi nnyo. You're humble, understanding ate oli mukugu. So webale kutugonanya. Thank you for being a great friend always. God bless you. Bayimbi banange mwenna, thank you very much for coming. Okusanyusa okuwagira n'okubeera omukwano gwaffe Nina Rose. Mbere n'ekiro ekirungi. God bless you. Good night. Thank you. Tweyanza nnyo Hanson bali luno mu mbeera y'emu njagala tuyite the beautiful pretty gorgeous black beauty black queen beautiful Lydia Jazmine. Jangu baby totya. Come to that. Yeah.
Lydia Jazmine akajjeko eri abantu kimanyi bangi bawulira obujiji bakimujike bakyusi dansolo general Kristo bano so Lydia Jazmine yogerako eri abantu omwana Jazmine. Oh my God. Yes. I wonder. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'obalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.